Evelyn Namulondo finally akakasiza ye ne Rema Namakula bayawukana buzibu bwa Dr. Muza ogenda kubanga obifuna maaso awo. Bobi Wine naye ate atabukidde gavumenti olwa abantu abafudde ekiteezi byonna ogenda kubanga wamma obifuna maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bangeze ensonga za Zali ne Shakibu tebinaba kugwa. Tamale Mirundi Junior naye mulina ngate awa advise sister Shakibu kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mukimpere like era nesaba go wena atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limusiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli munnange amawulire gabaza akabanga kati kiringa myezi 2 nga kigambibwa Mbulule Namakula ne Evelyn Namulondo bayawukana baddiya bituufu. Evelyn Namulondo muyina mu maaso wano nga bamubuuza tubuulire lwaki Rema atambula yekka lwaki takyatambula naawe ng'akanula bukanuzi maaso naye mba obuzibu bwa musajja munnange Rema yeekengera Evelyn mbwayinza okumubbira Dr. Muza byennombi bagambidde mukama naye nga wetuli Iva agenda wa mami bambi amawulire gamoyetako Iva mbu mwayawukana ne Rema babyogera wano Iva kigandiwa mbu mwayawukana ne Rema temukyakwatagana ne Rema mbu yakolese ne London tangaza ku mpewo bagambe yamulese London ekitufu mukyali mwena ne Rema bwatyo banaye tulina Iva onyumye ebiva ewa Rema ne Evelyn Namulondo byo munnange si birungi naye mba obuzibu bwa musajja Dr. Muza Rema Namakula yatandika okweraliikirira mbu oluvannyuma lw'okuvanga ewaka ate n'alekawo Evelyn Namulondo ne Dr. Sebunyambu teyamugamba nti genda wabula yamukozesanga bikolwa yakolanga action munnange ndowooza ono naye Evelyn n'agamba kyakono takyanneetaaga mbulamu bwange n'atambulamu ne yeeyongerayo munnange bwenkongerayo ne Hana International School banange mwe mugenda kubbisa abaana baffe ero nno gy'olaba ebadde prom party naye oyinza okugamba oba mukolo gw'abannagagga abaana baalese emmotoka nga zitunula ng'omuntu abaana bayambadde naye bannange mukimanyi bantu bange ensi ekyuse banange n'ensi ekyukire ddala ate nyongera obbajjukiza kino ogamba nti nasuze togamba nga twasuze kubanga sigwabeera mu nsawo z'abantu atoziraba emmotoka zonna zitunula obanga banange simanyi nakumanya kyokka ffe twasomera ng'oyambala buteeteeyi buli awo tebutegeerekeka nga n'akamotoka bannange nga babaleetera na mu takisi muzizeyi baziyitanga bate baziyitanga rivers party naye maama ennaku zino abaana ekintu nga bakitadde ku level prom party yiiyo oyinza okugamba mukolo gw'abannagagga zonna emmotoka zitunulanga bantu banange ate awo wetutuuse kwegamba abaana ennaku zino ogenda okuzaala ng'ate n'ensawoyo eweera ddala kubajjukirira kati omwana tasobola kulaba bino ate gwe n'omuteeka mu buli obusomero obutategeerekeka kale banange okuzaala nako kwafuukidde ddala kwa ssente nga woolabawo abaana balina enzimba gye bazimbyemu ekintu ndowooza balumya oyinza okulowooza nti oba bino ebintu tebiri mu Uganda kyokka ate nga biri mu Uganda. Eryo essomero lya Hana International School liri mu Uganda naye maama abantu gye bali abalina ssente mukama waba wakuwa ssente akuweera ddala ate era wagamba nti gwe togenda funa ssente era kyakatozifuna kale wetuli wenkongerayo n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alagira abakola ku by'ensimbi mu State House bagabire ssente famire z'abantu abaafiiriddwa mu kiteezi obukadde 5 ku buli mulambo ate akakadde kamu ku buli eyafunye obuvune naye nga teyafudde munnange ate bibadde biragiro bya mukulembeze w'eggwanga era nga enalipoota agifulumiza olunaku olwaleero naye nga katwongera okuteeka abantu famire ezo omusaala abaafudde omukama abasaasire byonna ebyabasobako ate ne famire ezaafunye ebisago bambi mukama abasuuse. Happy birthday mukyala
Nsubuga Omuwati Fifi Dakwino n'omunange yazaalidde olunaku lw'ejjo lwakuba amadde bize saasobodde ate kujja kubibatuusaako munange Mukama bw'atyo bwe yasiimye n'amwongerako omwaka omulala kati ate ye principal Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti bulagajjavu bwa gavumenti bwe bwaviiriddeko abantu b'omu Kiteezi okufiirwa obulamu bwabwe. Bino nno abyogedde ng'asinzidde eri Chicago mu America gy'ali kale bwe tuli mu sayidi ezayo yagamba bulagajjavu bwa gavumenti nti baalekerera bye balina okukola ne badda mu kuwammanta ebintu ebitabakwatako mbu y'ensonga obulamu bw'abantu kati bugenda nga we baagala. There must be service. Now today we are mourning our people in their dozens in Chitezi because there is zero service. Here, if there were no services, then there would be no reach anywhere. It can't happen because citizens are empowered, they are sensitized. So these things, we tell them to people and we don't stop there. We go ahead and ask them to hold us accountable to these values. These are promises that we make to people in exchange for their mandate. And therefore we must be held accountable. We must be servants. We must deliver. Deliver on economic opportunities for our people. Deliver on equality. And service does not only mean offering services in the capital city and it's all good. No. If Buganda has schools, Karamoja must have schools. If Ankole has water, Busoga must have water. Those services are not supposed to be tailored to a certain region or a certain ethnicity. Bw'ati ate Bobi Wine naye bw'avuddeyo n'awa opiniyoni ye eri ku bantu abafudde ekiteezi yagamba mbu gavumenti yeyina obulagajjavu so singa evaayo n'ekola emirimu nga bwe giteekeddwa munanga abantu bo tebaalifudde nti ate singa tetereeza n'abalala bangi bakyafiira ddala munange abasajja ennaku zino baakola eŋŋambo baayiga eŋŋambo basingira ddala n'abakazi emabegakaawo abakyala be baakolanga eŋŋambo bokka naye maama ennaku zino abasajja olimu n'omusajja mukulu ayina olugambo lwakoze ku mwana muwala katubiraba ati tweyongereyo babasajja b'ennaku zino olemwa yenna n'ali sirias bitya ate akulaga ekintu kyakola akyagala yenna musanyufu bitya ne banange oba tulaga wakale katumulabe banne bw'oba musajja ng'oli Uganda n'olaba vidiyo eno ng'olina omukazi bamuyita Prose n'abakooza ayaawo wakataketake wa Brown si wa Brown ayina amabina manene yave Dubai ng'agambye mbwaze wa sister we boss omukazi yafumbirwa ddala eno yafumbirwa mu Nigeria bamukolera ka bed space yakasolooza yatusolooza mu njogera ennyangu mukyala we yatukuba tiketi plaza Omunigeria alidde mukazi wo amulya ku makya kawungeezi baaba omukyala yagamba ngu ajja wasisa musisa we yamukoledde ku mbabula edda ssebo sene yali ngazikuula gwe zamuleeta n'atuuka eno n'afuna Omunigeria bamukwasa bed space yagisolooza Prose n'abakooza wa Brown bw'ati alina amabina manene Omunigeria amulya ku makya kawungeezi mukyala lali bamulya tuwulira embeera gwe bannanga abasajja ennaku zino bakola eŋŋambo bo basingira ddala n'abakazi bwenkongerayo ku nsonga zazali z'omunnange zikyalandira ddala era nga bo abantu batandise dda okuba application ewazali so omunnange Sister Shakibu oba ng'obadde okyali mwaka waganyala munnange weetereeze ezali ye ali ku wanted bantu bangi nnyo abamwetaaga maaso awo nina omu yataddeyo dda application ye agambye neewezebwa pampa z'abaana ajja kubakyusa oba nnyumba yeetaaga kusiimula mirundi 10 ajja kugisiimula oba yagala munyiga massage buli lunaku ajja kumunyiga ye mwezi zabadde abuuza nti Zari alinawo enteekateeka yonna tera enteekateeka bwebaawo application letters tuleeta wano Munyonyo email Pretoria oba tuleeta ku Brooklyn City kwanze ebisigadde byonna nja bigumira just embeera yentami keera genze kiyiya government nekusindikira enkuba nekubira ku border nobonaabona nga balinga abagala okudemotivatinga so just eno embeera nzije netamiddwa so Zari we babaawo enteekateeka nsaba otutegeezeeko tulabe oba akalulu kanaatukwata akiri onvugengako mu mmotoka okeera n'onvugamukko
abaana nja bafumbira obuugi ngenda kuwa ebbeetu eribeera ne ba expo nga bw'oyagala mwembeera mu ddiiro nja beera mu kisenge mwembeera mu kisenge nja beera mu ddiiro nja bakyusa pampa byonna nja bikola kuba ndi muvuka mwetowaze pozite nerabidde kwe kweyanjula amanya gange nze balutuse mwogerere ate baddiya awo wetutuuse era munange Sister Shakibu ebyokunyiiga byosooka obiteeka ebbali oba nga okyayagala omwami wo oba mukyala wo Zali. Munange mbadde ndi awo ate Sister Junior n'avaayo era ayina advice gy'awadde Sister Shakibu amugambye munange okimanyi ebintu by'olimu awo omukazi ayina abaana kati gwe kiki ekikunyiiza ne kikuba by'omutwe ng'omukazi aleese taata w'abaana ewaka. Banaki mbina maaso awo ng'amubuulira amugambye atuule afumbe enywera yeerima naye bino by'olimu eby'amatankani wadde awo munange ate abantu abalala gye bali abeetaagaza. Sister Shakibu toyingira mu nsonga za Ssemwanga kwagwe wafumbirwayo bufumbirwa mu famire eyo. Ffe mu sisterhood tetuyingira mu ntalo za property. Shakibu okimanyi bulungi etteeka eritufuga basisita. Rickman bamugoba Sister Rickman teyalwanira ku bintu bya Shiraga Shumba. Wano Gulunedi Sister Gulunedi azenga afumbirwa bamukuba ye nalumunye mukyala yalina muka w'amagye ye yakuba Gulunedi nalumunye teyalwanira ku property. So Sister Shakibu tobiyingiramu gwereka bawo Zali yeetwali n'ebali balamobe gwe maka wafumbirwamu bufumbirwa era osobola okunoba essaawa yonna. So nze that's my humble advice. Sister Shakibu gyenkuwa tulwani toyingira mu ntalo ezo. You are a married man era obadde okumyero profile gwe Zali muleke yeetwale n'ebali kubanga Shakibu neyo mu marriage toyinaamu mwana. Shakibu oganya okuzaala. Hey, you have no children. So katoyina moral authority kuyingira mu ntalo za property eza musanjiwo tutegeraganya. Ate amaka g'otayinaamu baana tusobola kukolera mu lutalo. So Sister Shakibu weebale my brother keeping a low profile in the fight. Zali muleke asibe bakoddomi baba malewo balamobe ajja kubasiba era nze Zali ndi mabegago ate kirungi n'abaana bo bakuze your kids. Bw'ati ate Sister Junior munange bw'abuuliridde Sister Shakibu munange atuule enywera yeerima naye taddamu kulingiriza ate nsonga z'abaana zijja mulemesa obufumbo ate ye talina kimutuuzaayo ky'amaanyi kuba mbu n'okuzaala ku kyagaanye we tuli wenkuzaako eno ewa Kabaka Mwanga. Munange mulina maaso awo yagenda n'aleeta awo eŋŋombo ng'egamba mbu nanyirira bannange nanyirira n'afuuka nanyirira ate mulowooza Mukama ati yamutemera ekkubo n'amuwa famire ennungi ne maama bamwagala bitya inaawe asomera mu ssomero ddungi n'alina mu kisulo akatambi kalina mu maaso awo ng'ate bamukyaliddeko. Omanyi bw'atyo Mukama ate bw'atemera abantu amakubo. Kale katukalabe ogambye surprise ozikoye sitegedde banaye bagamba mbadde surprise nnyo but thank you mami. Welcome. Loving me. Welcome. Yeah. Papa mugambe Papa mugambe mutumidde omugambe ndi eno but I'm not coming for holidays. You're not coming. But era bandabire I But know Ella for them they are going to be at home. Never either nenga thank you so much. Gambe toyina sente. Sente ziri zebampa ko kasente kanke ekikazi daddy tamanyi mbundi eno tamanyi gyoli eno. I thought mbadde just namayumba wano ngenda kuwaayo baba ng'ebintu tegikumala bye. Study well. Yeah. Be a good boy. Okay. But then you have mock even. Yeah, we have tomorrow we have special mock even on 28th. Toziweereza abalala umanye okungamba mbu ane sente nazifunya ate nenziweerezaako abewaka if I catch you
banabe waka bali bweru goli munda. Kale bye, we love you so much. Obulamu bwa Kabaka Mwanga bw'otambuliranga ate weeyabubala munnange Mukama yamutemera ekkubo n'agenda amusuula mu famire ennungi, famire emanya abantu wamma wali wonna Kabaka Mwanga toyina ate ekyomugamba. Bwe tweyongerayo ani Alien Skin maaso awo nina Bajjo munaye ng'atidde agamba nti Alien Skin n'enkyusa gye yakyusizaamu munnange ye ali mu kutya mu ennaku zino yayize empisa si bye biri eby'amaala musibi ebiri ate byali atambulira n'eggaali. Bino nno abyogedde oluvannyuma lw'okupafominga ku konsati ya Hajja Lunamubiru era ye ali mu kutya agambye essaawa zonna Alien Skin yaliddamu ate n'afuuka ensonga ngenda kubanga nkabateerako akatambi maaso awo. Kusaasira yabadde performer number 1. Performer number 2 yabadde Ronald Mayinja n'akagulu ke ajigijigijigijigi Mayinja yabadde number 2. Mayinja osinga tawuguka n'abeera ku same part Mayinja taliva mu byafaayo bya music. Performer number 3 yabadde Mary Butter namakula yakubye omuziki nayo akabasito kaki sitaka inakuba na kabasito. Mary Butter gendo salon lubuto zati ndi musajja. Mary Butter gendo salon lubuto akabasito ako oyo mwana sitana mulabye jonti sita agenda jeka akabasito kamufaananya nga abasajja. Akabasito ako kabi akajjeko Mary Butter. Omukazi inabadde manyi nalebuza Mary Butter bali lubuto bati akabuto akakajjeko just kola gym. Mary Butter iwe serious artist namba 4. Mary Butter yakubye namba 4 babadde bayimbi ba gospel Grace Morgan ne Vixen bakoze bulungi. Namba 5 yabadde Alien Skin yayimbye bannange yayimbye Alien Skin for the first time yade namba 5 Alien Skin ate Alien Skin akyusiza branding kale yo mwana singa yayisa bwato singa fena tumuwagira yayambadde bulungi tiyalesega yayiyaye gano gajo obani branding omwana yo nagenda kufuuka ekizibu fabata mwagira twegenderezemu natiddemu atandise okutya Alien Skin bw'atabanga ali munaku ze sembayo kufa mpuliriza ati wali omuntu wakola ebyamagezi yaze ku stage nga ali smart Bajulio bonna nga bali smart n'agenda wakati nawe ngo muvubuka n'ayimba ebya Katonda ngula muvubuka zeemu amagezi sinamwebaza sigo byogera nze njogera Alien Skin najja n'ayimba yanyimbidde bulungi live Alien bajjawanisa okuba n'olwa sinawanika ebyo byajjajjaawo toddamu kumanya sigo njogerera nze kanjogera ebyange mbimaleyo aliza amazima ekinjogeza ku Alien nti amazima ngogera nga bwe nagalabye nomuntu emba simwagala mogerako amazima. Alien Skin performed very well. He was very smart. Ne tiimu ye yagenze okulaba Katikkiro ngulabe ddala gentle. Anika zirali manya Alien tamanyi kuyimba bamukwata bubi abadde kuva ku training kiki abamukwata bubi. Alien Skin yayimbye bulungi nnyo Haruna Mubiru chayi wabiko okwagala si buchayi nina ochamuka nnyo kadi mu muntu wabanga yobira muleka amaleyo. This is my time kivuddemu. This is my time musikati nyonyola abantu bagala wejjeyo. Alien Skin performed very well. Big Eye yayimbye bulungi. Big Eye yakubye bulungi live. Alien Skin yayimbye bulungi. Grace Morgan ne Vixen Mayinja naye omuntu yabadde omuyimbi omufuru naku simanyi n'okuyimba itakuva mu Molinde n'Antume afuna obululu awasooka najja ku stage n'ayimba agayimba getamanyi yabowa talina performance ng'ogyeko mulaba akabina n'entume tolina kira kyowegombako n'Antume. Byate bya Bajjo nga tubitadde ku bbali bwenti ate nkuvuze butereevu mu banoonya bannange akatambi nammwe ate kyetaagisa wamma nga mukeerabiddeko mu maaso awo era ngenda kuba nkabateerako mu nzikirizibwa mikwano mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomu nange beeyune obakubireko weefunira ate obulamu obujja. Okay, what type of a man are you looking for? No. What you say? What type of a man are you looking for? I'm looking for Tanzania and German. Okay, and what age range? And maybe 4 and 5. Why are you saying 4 and 5? Yeah, and certain this man is age
30 and 5. You not understand? What do you do for a living? Living? Yes. I don't understand, my friend. I'm not a good English will. You understand? Yes. Yeah. So why did you come? No? Why did you come up if you don't want to tell me what you're... Maybe it's this man, you see me, you like me. It's the English is no problem. You understand? Yeah, I understand. Yeah, English is not problem. Maybe it's man, you like me, it's okay. Really? Yeah, really. I'm very serious. Why you Do not you have understand? kids? Have you ever been married before? No. Okay. So when was your last relationship? Why? When was your last relationship? Lily, I don't understand. I'm so sorry. I'm saying when was your... era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebijjaafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.